Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wobanga obadde okyatenda kya Bobi Wine kulabisa nabbanja musafiina ekakumiro. Ate kati omukyala gwe bayita Mase Alupo Jessica alabisizza Anita Amongo. Omukyala Mase Alupo gwolaba ku screen ye mukyala National Unity Platform gwe yali yawa kaadi okugenda ovuganya Anita Amongo mu kalulu k'omubaka omukyala alina kiikirira abantu b'e Bukedya district. Wabula Anita Amongo oluvanyuma lw'okuzuula nti ono omukyala ayinza omukuba ennume y'ekigo yakola buli kisoboka okulaba nga alemesa omukyala ono okugenda ku ballot such that afune empenda emuleeta mu kalulu ng'ali unopposed. Remember bano abantu bazze balimba eggwanga nti baagalwa nnyo gye babeera naye ng'ogenda mu parliament bakozesanga lukujjukujju lukwesukwesu na lukwenyukwenyu ne beesoga parliament mu bumenyi bw'amateeka. National Unity Platform yakwata omukyalo oyo agumidde ne mu wakadi muganda wa Anita Amongo sister we ate nga ye personal assistant we n'agenda na petitioninga n'ategeeza nti omukyalo oyo si mulonzi w'e Bukedya, omukyalo oyo si mutuze w'e Bukedya. Kyokka omukyalo oyo ayina ab'eŋŋanda ne ssemateeka akigamba omuntu yenna asobola okwesimba anywhere. Kino kiraga Anita Amongo akatengo kamukutte. N'omwami w'oyo omukyala muganda wa Anita Amongo y'omu ku bakulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Bukedya. Kati njagala owulira omukyala ono awanze omuliro n'ategeeza ensi amazima kyeki na nsonga lwaki Anita Amongo alwana bukubirire okulaba nga ajja ku ballot nga talinaako muntu amuvuganya. Kati wuliriza, tambuza video. And I want to bring, when we talk about the Electoral Commission of Bukedya District, one, I want to bring it to your attention that Electoral Commission of Bukedya rents within Anita's premises. Then Akol Zipora, the person that petitioned me, is actually a sister and a personal assistant to Anita Amongo. Zipora's husband is called Ochomlewo. He's a sub-county electoral commission supervisor. So this, the Electoral Commission of Bukedya District has been compromised because you find these are all relatives, and this is all just a game to make sure that they safeguard the unopposed notion. They want to make sure that Anita does not have any competitor or she does not go for a race in Bukedya District. I was in Bukedya from February up to June, but there was never any sitting. Even the time the RDC came home with documents for my home people to sign in order for them to disown me, I was around. I was in the field. When I came back home, I got to know that RDC was at home. Grandmother was told to sign. My uncle was told to sign documents saying that they do not know me and I do not originate from Bukedya, from that particular Kotolut. So the tribunal is composed of the LC2 chairman, the LC1 chairman, and other people, other representatives. But all these people claim they have never had any discussion about Okumusimbako. As a Ugandan, if the Electoral Commission removes me from the voters register, my right of participating in the electoral processes is being infringed on. So that means I do not have a right to vote and I do not have a right to contest. On Friday morning is when we woke up and we found that we were reinstated into the National Voters Register. So we don't know how the Electoral Commission is actually working, because if they wake up today and they're like, she's not a voter, how do we get back into the Voters Register? For purposes of clarity, the truth is, one, I am a born of Bukedya. Secondly,
I am a resident of Bukedya district. It's just that I come to Kampala to study. I have studied in Kampala, but holidays, I usually go back home. And also in the previous election, I voted from Bukedya district. And this is the evidence that I have, that I am a registered voter of Bukedya, and that is Olotoi Center, that is in Kotolut Parish. So the Electoral Commission allowing to be hoodwinked by an individual because they want to come as an unopposed candidate is actually something that is really laughable. But even if I wasn't a resident of Bukedya district, the law does not stop me from contesting in any part of the country. If I wanted to contest, I would even contest in maybe in Tungamo, I would contest maybe in Moroto, but I have said, let me take my leadership back home. And my home is Bukedya, so there is literally nothing for the Electoral Commission to stop me from getting nominated. All right. Oyo gobaita Masse Alupo. Yomukyala National Unity Platform goya wakad okuvuganya Anita Mo. Anita Mo nga akoze buli kisoboka okulaba nga alemesa omukyala ono genda ku ballot. Ng'ensonga fena kate kyaliko na kweka. If Anita Mo is a darling, like it is insinuated always, if Anita Mo ayagalwa ensi n'ensi, I don't see why such games are played. This clearly speaks nti naye yalabe n'agamba ha ono omukyala singa atuula ku ballot kijja kyogera ekinamutuukako kansirike ku lw'obulungi bw'ensi. Tewali muntu gwe tusinga kwagala kuba kigwo nga Museveni. Bwe tuva ku Museveni, Anita Mo, tewali munnakyukakyuka asobola kwagala Anita Mo. Tebakikulimba ekyo. Tewali muntu wa NUP. Olaba bino ndi oli asobola okulonda Bobi Wine wa Ambulera n'agenda ku MP n'alonda ow'enkumbi. Naye tewali muntu asobola londa Bobi Wine ng'asobola olonda Anita Mo. Tebalina we bakonectingira yadde. Era ekibiina kyamanya nti bano abasajja balina obuzannyo bwe bazannya kasita baatandika ebyasimanyanga petitioning simanya biki bla bla. NUP netereka empiki yaayo semayiki. Olunaku lw'ejjo nga balo just 1 days to the nomination. Nga Anita Mo talina budde bugenda mu court petitioning again. NUP ya paradinze omukyalo omulala eyazze mu kifo kya Masse Alupo. Kino kitegeeza nti Anita Mo mukyanga weepanka. The only way you can stop oba you can come unopposed mu kalulu kaneeno is to kill that woman gwe baataddewo. That is the only way. That is the only way. Ne NUP yakibala negamba wayi kati soke tubassa akasiiso kati Anita Mo abadde amanyi NUP yakivaako. Olw'ejjo wabadde ng'abalayo lunaku leero because enkya ennaku z'omwezi nga 22 tomorrow bagenda kutandika nomination. That is tomorrow 22nd and 23rd. Ze ennaku zokka 2 ze bawaddeyo okunominatinga abo abaagala ovuganya ku kifo ky'obwa MOP. So abantu b'e Bukedya, abakyala b'e Bukedya, finally you've gotten someone agenda okubanga abakiikira mu parliament. Anita Mo gwe wena abuusabuusa alina endowooza nti NUP tesobola kujja Anita Mo mu parliament. Just take these examples. NUP webanga yasobola okujja Amelia Kyambadde mu parliament, Amelia Kyambadde yali w'amaanyi n'okusinga Anita Mo. Anita Mo yakafuna amaanyi kati ng'afuse speaker. Naye Amelia Kyambadde yali w'amaanyi. NUP webanga yasobola okukuba vice president sekandi nemba ku ttaka n'agwa wali, toyina kyosobola tukakasa. Ba minister
bakiwanda oyo Amongo kasonga katono nnyo gwetambuza video ebisigadde tubikwase Katonda bampita simple